Omukulembeze w'abavubuka ebuvanjuba okuva ereteso wa IGP okuva mu Ministry ya Internal Affairs twakoze buli kimu n'okulabanga ne security ya wano mu kibuga kya Jinja nayo yennyini ekulemberwa kubanga singa mutu kyankalanya Jinja mugimanyi. Jinja si nyangu naffe twagala tugireke mu mirembe nga namwe mutulese mu mirembe abantu baffe bayingire bulungi nnyo wano temubakubira bayingire bulungi nnyo mu kifo kino kimwatuwadde ekyaffe mwakituggyeko nabwena abayingira ku lwaleero ng'abavubuka ku mulundi guno abavubuka b'omu Eastern Region ne bagamba at least twandibali tubeera n'omukolo guno mu kitundu kino ekyeno era okuviira ddala emabega mwezi nga gumu twali twawandiikira dda ebitongole by'okwerinda okuviira ddala mu Internal Affairs nga tubategeeza titugenda kuba n'olunaku luno era ne tusobola okubanga tufuna clearance okuva mu Ministry ya Internal Affairs ne tuwandiikira ne IGP nga tumutegeezaako kuba tulina bategeezaako kuba guno omukolo gwa kibiina si mukolo gwa lukuŋŋaana nga zino okugoberera koma naye twagala tubategeezeeko babeere nga bamanyi baleme kubanga batukyankalanya kuba tetwagala kulwanagana nabo tetwagala kubanga tufuna embeera yonna enzibu twagala okulaba nga tufuna omukolo oguli mu mirembe era ne tubategeezaako buli kimu ministry ne responding amangu nnyo ne tuddamu mangu nnyo ng'omukolo guli cleared naye twafunye okulaba nga tufuna ekiwandiiko okuva mu ewa IGP nga kyazzereeti kyazze obudde nga buyise ejjo nga batutegeeza nti bakiriyalinze omukolo era nga minisitule yali yakiriyalinga naye olwatuuse wano twafunye obutale bumativu okuva eri poliisi ya wano okuva ewa RPC ewa DPC ewa RCC na bonna abavunaanyizibwako wano mu kibuga kya Jinja nga batugamba tukyuse venue yaffe okuva ku venue gye twateekawo ku mulundi guli eri venue eyo yali Kakindu Stadium nga we tulina okubeera era we tuze tutegeka omwezi mulamba nga tumanya abavubuka bonna tubategeeza okuva mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda yonna mu district ez'enjawulo mu Uganda okutwaliza awamu naye ne batutegeeza nti tebajja sola kutuwa kifo ekyo kyazzereeti kawungezi kajjo tetwagala kuleeta kavuyo konna mu kitundu kino kuba ffe tetuli bakozi bafujjo tetuli bakozi bakavuyo wabula tuli bannayuganda abaagala eddembe era abalirwanirira eddembe kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti poliisi wamu n'ebyo byokwerinda abalala be basinga okuleeta effujjo eri tulekeyo ab'ebyokwerinda babeereyo wabweru ffe tuyingire munda enkya olunaku lw'enkya kijaguzo kyaffe kuzoganya tubeere munda muno twogere ebintu byaffe ate otumala okwogera tulabe bwe tutwala ensonga mu maaso kuba omulamwa gwaffe omukulu ogw'olunaku olwo guli okulaba nga abavubuka tukoze tutya okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe abavubuka tukoze tutya okulaba nga twejja mu ddubi gye twagwamu nga twejja mu mbeera gye twalimu nga tuteeka Uganda weyina okubeera nga tuteeka pulezidenti waffe mu ntebe yo olunaku lw'enkya wano ku Jinja Showgrounds
nga tubakubiriza mwenna okuva mu ggwanga lyonna mu disitulikiti zonna mu Uganda okutwegattako enkya ku lunaku lw'enkya tusobole okubanga tukuza olunaku lwaffe nga tubeera mu lukuŋŋaana olwo lw'abavubuka, era nga njagala okwesa omukisa guno okubategeeza nti tugenda kufuna abagenyi bangi nnyo okuva mu kibiina kyaffe ekya NUP n'okuva mu bitundu ebyenjawulo, naye okusingira ddala olunaku lw'enkya omugenyi waffe omukulu ye pulezidenti waffe ow'eggwanga ow'ekibiina kya NUP His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ab'ebyokwerinda titukolaganye bulungi nnyo, tukoze buli kimu ekirina okubeerawo, mutukyankalanyiza nnyo, naye tusaba ku lunaku olusembayo lubeere lwa mirembe. Tusaba mukuume eddembe, tusaba muleme kukyankalanya gwabavubuka. Tugenda kubeera ffenna, era nsaba tumwanirize buli wali wonna mugenda kumulabako, naye nga okwogerako naffe agenda kwogerako wano. Era n'abandi batandise era okwingira nga onale bwoba oli kumubona yeetibwa muno ayayingire asobola okuba nga atuuka ateeketeeka omukolo gube nga gutambula bulungi olunaku olwaido. Nongerera okuwoninga poliisi nti mutagezaaku kubanga obwikaikamu ife bwe tulaga ye muli imwe mwida nga temuli bayikaikamu bwonigirize ni ndokola ki ogitoola omusaayi gwe gunaatona guti pa so tulibasaba mube bantu balamu anga lyabwe n'okutaka ku itafaali. Ensonga y'okubiri ba propagandist b'NRM baye balowooza era baye baprinting ekifaanani nti ekibiina kya NUP kya Buganda. Now guno omukolo is a national event, mukolo gwa nsi yonna guli mu Eastern Uganda ate specifically guli mu Busoga. Eno pate ya NUP ya nsi yonna ya Uganda yonna ni pate yonka eri mu isuubi erisobola okuyiza obukulembeze mu makono ag'abantu ba civilian. Ekoba nti obuyinza bonna buli mu bantu era nga tuli kwenda okwiriza obuyinza buno abantu mu ngeri donna okutandika ne mu kulonda obukulembeze n'abakulembeze abakulembera abantu baife babe nga baweereza b'abantu so nga tibeeweereza na kwekuumira mu buyinza butali bwaibwe. Ebyo tujja kuba nga tubyogera ku lukuŋŋaana lwaife olw'abavubuka aba National Unity Platform nimwe mwena abali kwenda okubona enkyukakyuka mu nsi yaife engeri gyefugibwamu. Kunga Jinja kunga Busoga kunga Eastern Region kunga President Kyagulanyi kunga Natabi kunga mu Uganda empya We wish to first show our disappointment to the security of this area. We've been organizing this event for about a month back. We informed the security from the Ministry of Internal Affairs a month back, and we got a letter and it was cleared a month back. We informed the IGP in time. That is still about 3 weeks ago. It was very unfortunate that the reply from the IGP came in very late. It came in by yesterday. That's when I got it. And for the disappointment, today we have been changed from our grounds that we are planning to organize from, that is Kakindu Stadium, to Jinja Showgrounds. That is a very big disappointment and a disorganization on our side, and we wish to let police know that not each and every event that is organized from the side of the opposition is an event that is going to disturb the peace of this country. We love peace. We are not here to bring chaos in Jinja. We are here to organize ourselves, most especially to organize the young people across the country, because people are coming from all over the country. They are coming from each and every district, and we are not here to disturb anyone. We are here for the annual youth convention of the National Unity Platform. Welcomed, you are invited to come and be with us. The theme of our youth convention this year is understanding the role of the young people in redeeming
our country, Uganda. We all know Uganda has become a laughing stock on this continent and in the world. But we want to redeem it. We want Uganda to go back to its rightful owners, who are the people. And because we believe in people power, the power given to us by the Constitution, we are here in this youth convention to explain to you, the young people, for us to understand our role in making sure that the country goes back to its rightful owners. And we are going to be laying strategies on how we are going to do that. We are going to be having resolutions